kaseere katono nnyo ye time esawa tutandika kabaka SMK nga buli kyonatera nga senkute nanyini doboosi nanyini polenti tugenda kanyonyoka tugenda kanyumirwa nega nti Monday mpaka Friday sawa sabanyeso kumakyako tekalinyaso ekiro omunene kabaka SMK Butere Mbansumulude kavira ddala mu Gusto Entertainment TV kabaka SMK okutuusaako mu kaseera katutandikidde twatandika ne Teresa bulijjo Teresa yatereza ensonga kati Teresa goba Teresa nga bamugoba kakatudde eri Paradise byanyimaga nti olina okusiimula watukule byanyima dasaaga siimula walina okutukula saa bintu byakunsaagisa tugenda kanyonyoka tugenda kanyumirwa nega nti kakutuusibwa kasante ntangawizi nega nti majani malungi okukamala gamusa kachayi kukamala kachayi mukalu kachayi mata VGSMK ye Daddy Paradise ate Macholine Daphne ye Mami Paradise nega nti Amanda Shadia ye Paradise ageeka osalako pala kakati mulengera omwana obuwala yona yekolako nage nti asante ntangawizi banna basaamu nsimbi nega nti majani malungi okukamala gawumisa kachayi kukamala kachayi mukalu kachayi mata gasinganibwa matundiro gonna mu butale bonna mu ggwanga nega nti gekwatira ddala bulungi nnyo bw'onaanywa ku majani ga asante ojja kumbuulira gwetaaga ogera maaso bba nti omanya ebisinga ku asante ntangawizi negamba nti tako 0 5 5 negamba nti kubira aba asante kwikiriza Ruth ate yakuzanyiranga mama mutu kakatulengera omwana obuwala yono mazogena maaso bantu mnange yekolako bulungi nnyo Paradise alina okugenda ku ssomero nina okunyirira kamutyaba bulijjo kanneepikira kalina okumanya nti mnange ni muwala wa mugagga yeteresa okukamala bw'atyo nga maze okweteresa yajja asobole okwambala obugatteerwe mwana asoma banabeera ku campus ng'enneeyisa gye beeyisaamu kwe kujja itu ne Kasumayira ataddeko olw'ensonga nti munange anyumidde bayizi banne naddala abalenzi omwana obuwala anyumira balenzi ate ow'obulenzi n'anyumira ab'obuwala kakati mulengera kwe kujja itu yoyo eriiso lya ndege omwana atunula ate atambula kakati mulengera yajja ebbali kati agenda okutuuka eruyi taata tumulengera ku dining ate ne maama eruyi kwe kujabuse ku dadi we yamuga nti munene nasusse bulungi taata ate gwe bane mami wasusa otya omwana ayagala nnyo mami we ne mami ayagala nnyo munnange omwana we kwe kujja mbuuse nti munnange mwana wange leero okikoze otya ng'onyumya okukamala maama okakasa taata alaba embeera kati omwana agenda ku ssomero naye bw'aba agenda ku ssomero yeetaaga kasimbi munne yamuga nti maama neetaaga ku nsimbi sente nga mmeka pala yamuga nti maama mpaayo 10 gyenkolera 10 ok 10 sikizibwadde n'akatono maama akasimbi akalina mukyala mukozi ne taata akasimbi akalina kati maama teerumye muwala we olw'ensonga teyagala mujjuza ekintu kyonna kwe kujjamu simbule 10 taata ensonga eno agirabye bamuyita kabaka VGSMK nabagamba kino kitwetaaga kati yogera ku VGSMK nojjujjayo eri ekika Semakula Edward firimu nga gatetandise kati omwami yakyaba nti munange omukyala niwaakubadde munange akasimbi bakalina niye omwana ngaamuginya nnyo emitwalo 10 n'akusaba emitwalo 10 gwe n'omuwa buwi bannangu badde oti mwagalwa kaakati uli omukyalo byabuusa mbwe omwana amuwa ssanyu lyamuteekera eryo oba muwa ssanyu omwana oba omukuza gwe oba olaba okuza oba oba oyonoona yamugamba nti munange gwe mwami okolera kirimu nenkolera kuba bulungi sigenda maaso ba nti omwana muginya nti omuteekera ani maaso eyo ebiseera ebisinga bannanga basadde abaana tubasaala naye tubeezaalira nga bakyali bato bw'akula agenda kuva mu mikono agenda afuna omusajja nga naawe maama bw'wafuna omusajja gw'oli naye naye omwana w'abandi ali ewo obulenzi gw'omuteekedde ki omwana ng'omukuze otyo kakati taata ayagala kumanya enteekateeka z'omukyala eri omwana ono amuteekerateekera ani bw'afumbira omwavu
kati omukyala akigaana agaana ensonga gyesonyere ddala mwami nga wani afumbirwa omwavu ekyo kireke yamugaana ensonga egitunuulire nnyo mukyala mwana leka kumuginyooto nakusaba emitwalo 10 ng'alinga agenda okugula ki kwe kujja musibule omukyala n'apatayiti y'ekunywa kyayi emubuse omwami ng'amugee nti munnange omwana wate bw'afumbira omwavu ng'omukusisa ekyejootyo yatunuya omukyala amwagala ne munne waliwo ebigaana n'otuya munno ng'alina ekkubo gy'akutte eritali ddonki kaka tulengera enkulaakulana ya Uganda gweva ku Uganda ekula kaka tudda wano mwana obuwala yono paradise kwe kujja asembere avuddeyo ku ssomero famire ngagga maama amwagala okukamala mwana atambula kyejo atunula kyejo otegedde nkaweereza abagagga balina ku nsimbi kwe kujja ayitewo kubanga teri mwavu akuza mwana nga wakyejo omwavu kyasooka okumanya kwe gunjula omwana omuteekerateekera ebiseera eby'omu maaso bibeere bitangaavu mwana bw'akula nga atoba obulamu tebukaluba kakati Teresa aliroyi Teresa tumulengera mwana akomyewo yamugaa nti olwetani ni bulungi gw'olyota akooye va ku ssomero yamugaa nti olwetani ni bulungi ate gwe mami aliwo ntannaba kudda aga nti ndi muyala okukamala neetaaga ekyokulya Teresa waali kwe kujja Teresa ye mukozi waka edda bakigezanga naye kati bagamba munne esomuka ekigambo ekikkakkanye bedda babayitanga bamukomba box naye tebakyagala kiwuli abakozi b'ennaku zino ayagala muyita mukozi wa waka kati omuto tumulengera paradise Teresa kyeyakola ng'omuntu ndi enjala emuluma tosooka muweerawo kyakulya sooka omuwe ku kyokunywa agonze olubuto yamugaa nti munange olayika okooye okukamala nti nkooye kwata nno kajuyisi kasobole okukutereesa kwe kujjamu ekajuyisi kasobole omutereesa ne kajjolo tekwatire ddala property otegedde liyo eseti bana abajjolo negamba nti tunda poloti ese omulembe okukamala mu kyolo era negamba nti gwe kyobumanya twakuguliddewo eseti y'omulembe ne tugamba nti erina kifuma ate kusasa otegedde kakadde kamwaka ensimbi za Uganda tukwerako ensawo za sementi 5 okuba nti munange otandika okuzimba kiri mu jjolo weeri amasannyalaze weegali amazzi weegali eri ku kkubo kamala kyobumanya nti jjolo tetunda ntobazi era jjolo egenda kuguza ewantu nga tewali agenda kukunyega otegedde nega nti gwe agala okumanya ebisinga wita ku 0700 11 ne 0776 nejosembya 94 kakati masala gamuleetedde yamugaa nti we balinnyo we balire ddala omwana ono awomerwa nnyo mukyere nga bamanya abaana ab'obuwala abanafu emmere yaabwe guba mukyere ate kwotika ne chipusi nkoko yamugaa nti omaze gwe nti anaakamalirisa kwe kujjalyeko aga nti mmere mpuumu okukamala ye paradise yamugaa nti munange mmanyi amasala g'osinga okwagala ye Teresa yamugaa nti Teresa ddala nkimanyi omumanyi Teresa wantegeera bannange Teresa yategeera omwana obuwala paradise kakati tayagala kuba nti munange Teresa ono bamunyegako era abazadde nebakeera enkyandi baagala kukyusa mukomba box omwana obuwala takkiriza kubanga Teresa muntu wennyo Teresa amanyi paradise kyawomerwa yamugamba nti munange nanti taata waga nti oli wakyejo omwana akiwakana siri taata alimba nnyo oba ayagala mbeere ntya ayagala mbeere ng'abalensi nze ndi mwana wa buwala kwe kujjaite Teresa nageeteyo bwe tuyiga ate era nga bwetunyumirwa negamba Gusto kati kino kyekola gwe bwewulira Gusto manya nti Gusto yajjanga esse ate buli ssaawa twongera ku Teresa ate buli kadde tubeera mu kukola otegedde kakati nga wayisa akaseera biki ebyaddirira tuba tuli awo ng'omukyala atuuse bamita Daphne kakati majjo
Majolin Daphne ageeka yamugamba nti nange ensawo ngiteeka tutwala mu kisenge kyala avuddeyo kukola kwe kujja ayite paradise banange mwana wange bane mami jangu eno ate kati weetoloola wa paradise naawe onsobera maama oyagala mwetoola bwetoloosi bane mami osiibye otaba ne mami kulikayo omwana wakyejo nyambala yeeyo famire engagga laba kyebayita ekyejo okutigula tuula wano nkolera oddawa nga ndi wano laba omukwano masekati ga maama n'omwana obuwala kati omwana yemulugunya mami munnanga aluddeyo takomeddewo mu biseera era yakyeba entumne terigenda maaso ba nti yebaka nga tanalaba mami akyabulijjo ate munanga oyinza okwebaka nga tonnandaba kakati abadde alaba ku mwana we mwetegeeza mu omwana mulungi ennyindo ya kiraalo otegedde kati Tereza bambi ngeri gyateresa ensonga ewaka wano ayagala kumanya ono ayagala kusooka kunaabako oba asooka amwe ku masala naye nga leero ng'aluddeyo kati kwe kujabuuza omwami ye yakomye nti tannadda ye leero ng'aluddeyo ddadiwo maama muneesooka onaabeko tujja byogeredde ebisigadde kwe kujja bayitewo masokati ga bombiri maama yooyo otegedde bwe bagamba Daphne manya nti yeewuuyo kakati oluvannyuma ennyo tudda wano Tereza tumulengera mirimu agikwasaganya bulungi waka wano Tereza talina buzibu atereeza emirimu gye kakati abaali awo omukulu akomyewo kindeevu kwatirawo ali ku ssimu kabuto ke kamusooka gy'agenda figa tomubuuza nnyo kyovola nti abasajja ebiseera ebisinga twandivudde ku figa z'abakyala kubanga kiba kibi nnyo okwogera omukyala talina figa kyokka nga ate naawe bw'otunula olaba nti oli mayiyirizo negamba nti vimba kakunywa kamulembe nnyo kekwatira eddala bulungi nnyo negamba nti kagogola emisuwa kazamaanyi mubiri negamba nti kavimba kasinganibwa amatundiro gonna mutale wonna mu ggwanga bw'okanywako tugenda kujula omwami atambula ng'owenyera kagenda kuyambira ddala ate omukyala talina apatite negamba nti kavimba kagenda kikolera ddala bulungi nnyo negamba nti vimba asinganibwa amatundiro gonna mutale wonna mu ggwanga kyolina ogenda maaso ba nti okola kwe kuba nti weekwatira ddala vimba kagula nusu 10 lwokka ate emmere eridde mami kakati yasanga amasoge n'amasabani yasetinga kacyayi weekali otuza ataddewo kwe kujja mbuuza amasala nti gayidde dda bakoleddako okunywa amazzi ne kacyayi leero mbafumidde kacyayi tugenda maaso afumbye kacyayi kamata akimanyi waka kaagala okukamala Teresa kati ensawo mwami alina we yagiresa ebbali kakati kwe kujja omukyala alina ogenda masabani ayisaawo ensawo y'omwami alaba oba omwami amaze okuleka nti anaabako kale bakomewo ku masala ebbali tugenda maaso nega nti vimba ayita ku 0 43 12 gweyagala okukasubula negamba ne 0 53 6 nega nti kubira vimba ate osobola okuleka nti ofuna ak'okunywa ku mbudde kakati balengera eruuyi bali mu buliri ng'abafumbo banyumya tugenda maaso omwami alina ebimukwata ebimukooya kati yagala ogenda maaso ba nti amanya ate ye omukyala emiridde atya omukyala ga nti munanga abaana bansumbwa tebali siriyasi ate omwami gwoleeta obuzibu mu baana abo abakozi kati omwami ye alina bwakwata abaana abakozi ate omukyala si yenkwata yagala ogenda maaso ba nti bakwatibwamu tugenda maaso baana bagenda maaso ba nti munange banyoomera ddala bagamba ate ndi mukazi n'abakola ki kakati mwami yasheba nti mune kati kwe kujja mbuuza amasala gabadde gatya mbuga muwomedde okukamala yamuga nti ddala go gadde mawoomu tosobola kuba nti gwe wafumbye
amanyi mukyala we negamba nti Spade Revolution sibonge lutegeeza nti bannange bano bataddewo essomero ery'omulembe libangula gwayagala okuzannya sinema gwayagala okuyiga okukola editi ate negamba nti gwayagala okuyiga okukozesa kamera okukozesa lensi ez'enjawulo ne kamera ebika ebyenjawulo negamba nti kukozesa kompyuta n'ebirala negamba nti weekwatire ddala aba Spade negamba nti ate bubeera muyimbi banga olina ekisone negamba nti byemunywereza eddala bulungi nnyo olw'ensonga ne studio weeri buli kimu ekiri ogenda kuba obangulwa bulungi ennyo negamba nti okwewandiisa kutambulira ddala kugenda mu maaso kanye nkuwa ennamba zaabwe kaakati taata ye mulugunya omwana ayingidde buyingizi kale agenda abeera musanga taata afudde amaaso kati maama kwe kujabuuza ettabbu ki mwana yajja yeesunguusula kyekyo kyokka baneevaayoko mwana ayitebugwe muwanvu gwe basenga bwegolodde kati omwana mbuutuutu mbusi maama ayagala kumanya lwaki ayagala nnyo muwala we Paradise mbusi agala kwebaka nseka kansula taata yatunula laba ekyejo laba obusiru bw'omwana laba nnyina bwakuza omwana ekyejo mami naawe mwana atiddeyo mu kisenge gwerekyewa nti atiddeyo kakati tukoze tutya maama ayagala kumanya Spade baga nti tako 07 08 otegedde 69 7 nosembyeyo 98 ne 07 5 98 nosembyeyo 37 gwayagala okwewandiisa kuba nti munange obangulwa mu kukozesa ebyuma eby'omulembe mu kweditinga mu kwata kamera eza buli kala negamba nti be banna ba Spade kakati omukyala wulira mukyala nabakyono yamugamba nti omwana ate mu kisenge omwana wuyo ali maziga banekangene mwebakiriseeko nzija ninda ojja kuzoola amaaso tofaayo naye nzija lindako nzija ozoola amaaso manyi ozoola nnyo amaaso we wange nzija munange ojja gazoola totya ogenda kuzoola amaaso banensija kapeeke naye mukazi gwe bannange oba wanteekamu kasi onyinyumidera nenzikiriza mwana oyo kati mwana kiki lwaki ayingirira kitaawe tayagala mwannyina kakati ng'ayisa akaseera musajja watubambi yasigala birowoozaamu lwaki omwana agenda maaso ba nti amulemesa nagambye nti ene kutuusibwako Gusto Entertainment TV negamba nti bulijjo kyembagamba nti tugezeko ogenda maaso ba nti tukola waako omulungi ate tukyatereesa kakati omukyala avaayo eri ogenda maaso ba nti yebakiriza omwana agenda okujja mu kisenge ng'omwami yakoze entundu kujjako mu kinaabiro eno nga netaliiyo yatalasewo omwagalwa bane taata Paradise aliwa taata Paradise naye alina ekisunguyira kati abaali mu lukubu asanga Tereza owe wange omulabyeku mulabye agenda mu ddiira awalaika gy'ali kati ate mu ddiira akolayo kine bannange omwagalwa gwe sukaali wanna leero kyokka mulaba ali wano kati okola ki wano kati embusa nti omwana yaliwa ndi omwana yeebase banne sukaali wange biki byonkolana kati bannange okola ki nanti waŋŋanyukanuka amaaso kati naye nkambeere wano omwana yingiridde ensonga taata yabadde ayagala okuleka nti munange akanuka amaaso naye omwana najja kati azibiriza buzibiriza ze kyakanula bane kakuba akaama jantugende osooka amaaso ejira jantugende naawe nzija linda togira nnyo kati kale nzitula bwoba oyagala kuba nensi ngenda kukaabirira taata Paradise ngenda kukaabira maaso gogira mpaka ku limonti eyo ndabe kubanga neetaaga okuleka nti mune zimbadde nze ndabe ka sinema abadde azaalabe ka sinema akayitibwa Saategeera nako nno kakolebwa Gusto Entertainment TV otegedde ate kuteeka Gusto Twasi Films kakati eno yo company eri mu bingi ya Gusto kali kaseera kasanyu masakati gabomberere tunuulira wetegeresi jantugende kyokka lwobeera awo n'otondowala ku myaka gyo kyatondowala gwe taata Paradise jantugende osooka otondowala ina neyetondowa ku myaka egyo kyatondowala nga lwaki sitondowala tokyatondowala naawe kati olwoba otondowala biki kyantugende osooka amaaso kati kwe gujja muyiseewo
kati bagenda bati agenda okuwulira ng'omwana obuwala Paradise ali mu kisenge anyiisiira kati kwegenda banno omwana akaaba taata Paradise ate muneesikomezaawo omusajja amukomeza mu kkubo omusajja amugye mu ddiiro n'essuubi lyonna naye ensi eno bannange simanyi kati omwana oba ye mwami waka kwe kujja ayita omusajja atubambi ng'atunula bikoli mu byereere akuba emimiro kati alina ekiwala kyeruyi kyokka nzije mu ddiiro yandindese kasirema kange yeemulugunya kwe kujja aluggale tugenda maaso ategeera awo ke kajjansi tuli mu Uganda mwe tutabaalira negamba ku luno ngamba nti buli Uganda wonna wooli ke kaseera okuleka ntulwana nnyo ogoba sinema y'omu Nigeria wano otegedde ne sinema endala twagala TV nga ziraga waaka waffe yekka kati tulina kulwana kukola waaka mulungi kakati omukyala sebo yasulayo mu kisenge ky'omwana yajja ku makya nga bwakedde dda atuuka ku ddirisa kuba nti ajja ku kateni kitangala kiyingire munda tunuulira nnyo weetegerese kwe kujja asembera mpolampola eri munne kyokka bannange sukaali wange oli wano nna weebase kati nno oli munyiivu sigwa atatolotoomera bwereere amumanyi omwami mutolotoomi bane naawe mwagalwa weetondowasa kalisize ku makya kwe kujja ayite muneegira kyokka wenna oli awo kyokka toyagala kuva mu buli kyokka gwe weetondowasa ogiremba kati otondowala ki otondowala ki yamugamba nti muneyi wasuzewa nti wa mwana omwana yadde akaaba nga nina okuleka n'ensula ku lusegere waali ono omukyala muzibu ddala kati ayagala ogenda maaso bba nti amanya mbusimanyi omwana yadde ayagala kwebaka yamugamba nti mwana muto ndi muto munnange gwolabanga omukulu omwana waffe akyali muto kaatigule munnange nga weetuli anaatigulira kwane nga tituliiwo bane tunulako naawe nkugamba wenna oli kati olumbu kiki kati ojja kuzuuka kale kankutawaanye ojja kuzuuka bw'otaasuka oteekwa ogenda maaso balisuukuka naawe kati lwaki okola ebyo taata Paradise lwaki obikola ndeka saasuze bulungi taata Paradise teyesuze bulungi wadde tugenda maaso kyokka wendi kyokka wenna kyokka oli aweebuzaabusa nga wendi tondaba nti wendi tona ndi nkwagala nange nkwagala naye olimba tewandibadde gwe n'ogira awulira nga n'omuti omusajja atema migumuluma mukka ayagala kuzuuka naye guzise wasuukuka naawe kakati kyalaga nti mune tulina okugenda maaso ba nti wummulamuko tudde ebbali kati bajje tusse Teresa yoono Teresa tumulengera genda maaso n'emirimu gyali mufumbira eno baba naalya ku guno omugaati bannange ogwakidda walime oba guno gulwa gwe banaalya bali guli wantake oba kati ali wali mukazi watubambi genda maaso ba nti atetenkanya ye Teresa kyala yasembera bane Teresa aga nasse bulungi mune wasse otya ye Teresa wampisa nnyo wano kati kwe kujja alaba wa Teresa buli kimu akimase Teresa aga nti munange buli kimu nkimase era ndabye nga kidda walimu oba gwe munaagira kati yamugamba Teresa dining wali ndeete munange omwami tufune ku kyenkya kwe kujja ayitewo mukyala bane Teresa
lwaki firiji nkalu n'otanga nti tewali bintu waka lutegedde teresa nga neerabidde nti kale tugenda maaso biteekeyo ku dining tujja teresa ku gyayitewo agenda atereza dining bulungi nnyo nageeteyo bwe tuyiga kiko mwekwatira eddala mulungi nnyo mukuomesa enva asoya envu kamala aziwunyisa akawo kamala negamba kiko asinganibwa matundiro gonna mubutale wonna mu ggwanga negamba nti mwekwatira eddala bulungi nnyo gwe omukyalo wa woteri kiko mwetaaga negamba nti rawo omukyala afumba akatego kiko mwetaagira ddala omukyalo wawaka kiko mwetaagira ddala ate negamba nti kyamukisa nnyo okuba nti matundiro wonna kiko waali gwetaaga ogenda maaso bandi osobola kiko yita ku 0772 56 kubira abakiko bajja mukulusaako nawo osinziira nate mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kati yakakisande buli kimu kyonna kiri stede teri kiganye ye teresa tewali kiganye bwe mba ndaba onantereza bulungi nnyo ng'erinnya lye muntu akuteresa kwe kujayitewo nage nti kavimba kekwatira eddala kalungi nnyo kayamba omubiri kasa amaanyi mubiri tekalumya mutwe tekaleta angova matundiro wonna weekali nega nti kekwatira eddala bulungi nnyo kavimba kagula nusu 10 lwokka eri omunywi ate nega nti gwetaaga kukasobola nega nti weekwatira eddala vimba kakolebwa mu kitiko mubisi gw'enjoki ate kwoteka n'entangawizi kitegeeza nti byonna ebikolwa mu vimba biyamba era bya mugaso nnyo eri omubiri gojja kyala akole ku kyakyayi eroyi tugenda maaso mukwano ebiseera ebisinga gubaamu ebyo nega nti ita ku 0772 43 ng'osuubula kavimba oba 0753 84 nega nti bw'okuba ku nnamba ezo kavimba okafunira ddala bulungi nnyo ate negamba nti munnayuganda wonna wooli genda maaso ba nti weekwata nate saalonga tatya budde negamba nti asobole genda maaso ba nti akola ku nsonga zo bulungi nnyo otegedde negamba nti gwe ataganja ataweebwa negamba nti gwe alina ebizibu ebyenjawulo nga bikulemeddeko negamba nti weekwata esaalonga atatya budde ng'oyita ku 0742 14 15 18 ne 0777 677 ate no gyosimbye 74 negamba nti mukooneko ensonga ozimale tugenda maaso kaakati banyumya omukyala alaga omwami nti munange omwana omwagala era agamba nti munange oba temwagala wano kamusindikeko munange wakojja wendireka mwana wange taseguka wano kakati omwami yemulugunya ekyejo omukyala kikoze nnyo omwana n'okujja okunywa ekyayi bawa yakwegayirira kati kwe kujamuge nti taata waakusibwa ani amusibwa tundeetera bizibu sinnamusiba muwalawo mukyala gwe lwaki otyebeka ebigambo kati omwana tumulengerayo paradise kati wulira maama ineereka mukyala nawe naakaabyeko dadi oli otya ndi bulungi oli otya yamugamba nti leeta ekikopo genda oleete oba kireke tereza aleete tereza ono leetayo ekikopo ekirala kati kwe kujja agambe tereza aleeteyo ekikopo ekirala ekya paradise mwana takoowa lwaki aba akyenonera maama yoyo mwana mwesonyiwe mwana waffe muleke tulina kaana kamu ka buwala kati omukyala asuddiya
nga bwe kisoboka kyonna eri omwana ono talina kyalina kukola. Kyayi omwana wange. Gwe kujja ekikopo akireetera bw'atunula. Tereza kati lwaki weekolo? Kati weetoolodde wenna Teresa wandikimpadde wano. Bw'adde ayagala kuliraana ku paradise. Mbu yeetabulire omwana tayagala. Maama lwaki nsi? Laba taata wali. Mwetabulire totumanyiira. Kaana kabadde katya. Taata naawe leka. Mami naawe ntabulira. Taata muveeko kati mami asobeddwa. Mwami amugamba togesa. Mwana gantabulira. Laba nno omukyala awulira agala kuyamba muwala we. Naye alaba omwami amukubye eriiso ery'obukambwe kamala. Tugenda maaso taata ayagala kumanya. Bani nze naabaawa. Yamuza nti obakuza. Kati omukyala gambu ye teyafuna mukisa ogwo gwamukuza kyejo. Naye kaagulina omwana ye kamutigule. Kati wulira obusiru bw'omwana. Paradise tetwonoonera n'osuula. Mwana alinga atalina ngalo ono. Mwami naawe mwana omusujja nnyo. Awulira nti ayagala ogera maaso ba nti amuyambako mu ngeri emu oba endala. Negamba Jolo tekwatira eddala. Jolo Quality Properties and Rio Estate negamba bakafulu mutunda poti ez'omulembe. Negamba tuli Kiyunga waliwo office enkulu branch ziri Kireka ku shopping center. Negamba tulambuza buli lwa Sunday mu Jolo. Negamba nti motoka zibeera waawo. Nate wandiga katale ka KCCA ate kotikana Kireka ku Shell. Negamba jangu tukutwale mu Jolo. Tukulambulisa bwereere. Negamba nti twakuguliddewo estate y'omulembe. Ne tugamba nti erinna kifuma ku ssaza. Kakadde kamwaka ensimbi za Uganda tukwerako ensawo za sementi 5 otandikira okugenda maaso banti ozimba. Twetaaga abantu 15 naye wenjogerera kaakati byo wakendedde era wandibadde mwangu okamala nojja n'ofuna poloti. Kusimu naawe. Sooka oleke mwana wange ate onywa kyayi ate oli ku ssimu ne katuggubala. Omwana aganya okunywa kyayi. Wulira nno. Ogyerabira? Kati omwami atuuka n'akaseera okuba nti emyaka agyerabira. Kubanga omwana neeyisa gyeyisaamu. Musajja wattu bwambi naye yeerabira nti oba mwana mukulu oba mwana muto. Mwana yeeyisa bulala. Kati okumujjako essimu omwana anywa kyayi aleme kuwona. Tugenda maaso. Kyo kibine kati oyagala muyise etya? Kati wuliisa omukyala ayagala kumanya. Mwana yeetaaga omwami amuyisa atya kubanga yalaba amuyisa bulungi okukamala. Singa sikulabirira bulungi singa ofunyirira. Mbunoono okunyirira kwe mukyala mulabirira bulungi. Kale bw'ati balina n'okulabirira omwana. Ate tuyomba naawe. Mwana ayagala kumanya lwaki muyombagana buli kaseera. Maama aga nti mune tuba tuyomba. Tuba twogera muko ne ddadiwo. Kakati amalirisa mukulu okunywa kacyayi. Kwe kujja asibula omukyala. Alina waagendako. Yamugamba nti ate ogenda mpa akafumito munne. Mpa akafumito. Taata ekyamukyayi omwana ono kyejo. Mukyala kyamukola. Mwana amwagala ng'omuzadde. Naye ekyejo taata aba tayagala bintu byamwekwemwenkoola ebyo. Mwana agenda maaso ba nti amwemunkolerako lwaki yemunkola atyo. Kakati ng'ayisa akaseera biki nate byedde ate obe tuyiga ate era nga bwetunyumirwa wano ku KBS Monday mpaka Friday negamba essaawa ziba nyeeso ku makya kootikana enyeeso ekiro butere mbansi munudde tudda wano. Kati maama ali mu bugere bwa mwana mbusimanye enjala si nnungi. Tugenda maaso naye akirabyeko ekyejo kwe kujja mbuuze kampasi olina ka boyfriend oba tolina. Mwana yamugamba nti mama sirina. Sooka omalize okusoma osooka otunulya ensonga ezo. Olulala kakubeko.
kati mbwa mukubako eruwe omwana ayigogera maaso bantu munange enjala ezo azikolako kati agera okuyisa amaaso ng'ate waliwo abakatuuka tugenda maaso kaakati tulengera sissawe yakatuuka yoyo yajja ne mukwano gweruyi tugenda maaso nga nyongera okutumira abazanyi mwenna abagusto ne mbaga ndi kyakabi ddala mwebali kuteekayo nnyo maanyi ate mwebali kwagala gusto nabasuubiza nti katonda ng'ali naffe tujja kikuba mpaka lasse otegedde twakisandika ate tulina okikuba mpaka twagala kuleka ntuyikiriza nate mu Nigeria tusinga ki mbatumiddeko mwenna abakozi b'ebina Uganda baproducer mwenna ab'ettabu mbatumiddeko badirector ab'omulembe mwenna mbatumiddeko mwe bali kubeerayo ate n'abazanyi abazanyira mu kampani ez'enjawulo n'ebibiina ebyenjawulo naye nga muzannya bina Uganda kyakabi ddala kaakati ono nno abadde ku bigere bya muwala we mbu nga bimweraliikiriza omwana enjala takyazifaako wadde kaakati sisawaga nti badde balina bwe bava nga balina kapoloti ke beetaaga kale kwe kujja asobole ogera maaso nti alaba ku sisita we kubanga wano si wala nawali babadde beetaaga poloti badde balambuzibwa tugenda maaso babadde mu jjolo era onaga nti kapoloti tubadde tukeetaaga mu jjolo awo jjolo atulambuzaako awo nakifuma awo ku ssaza si wabi kaakati ono kwe kujabuza poloti ogisiimye aga nti nange tugenda kumaliriza kubanga baatugenda nti bajjolo bo be beesigwa mu kintu ky'ettaka kati ono amugamba nti nange osooka n'ombuusa naye jjolo nga bwe ngimanyi jjolo terina busibu wadde n'akatono jjolo masavu busavu otegede atambuddemuko alina ebintu byagenza okkiryalinga naye ng'agenda kudda kuba leero sakaddegalwawo ejasa agenda kudda banaye tusuliddeko ku mwoyo naye wakuba tagenda tusangawo kubanga wiiki ejja ninayo ngenda kusuubulako Nairobi nakwe nga bwobimanyi naye bannaye omwana w'amaama olina ssente gyovaamu akwatagana n'oli mwena munyiriraza mwina ssente nange nowo okoze pulani y'okugenda Nairobi tulinga abateseza nange ngenda mu Mbaasa kapara kano tekalina mmotoka ate n'emmotoka ya shuga njagala mukyusiza mmotoka era mbalaba mwe mwasigaza ssente ngenda kugamba tugenda maaso kati nno omukyala ayagala gendako nate onaga nti ngenda lwakubiri kati omukyala ayagala genda mu Mbaasa kuleka nti munaye mwami emmotoka ye tekyalinamu bulungi ate n'omwana ono paradise yeetaagayo kaakamotoka kakati aga nti njagala maaso bandi enoonyereza olw'ensonga nti abajjolo muzzeemu bantu balungi okukamala tebalina buzibu muli yose ne mujja ewantu weesigwa ne mutagenda mu bafere era gwe ayagala poloti ey'omulembe olina kwekwata jjolo quality properties and real estate niga nti baatongosebwa mu Uganda okuleka nti ne batunda poloti ez'omulembe mu ggwanga Uganda bana abajjolo bali Kiyunga kumpi ne Vision for Africa branch ziri Kireka ku shopping center jjolo we tuli niga nti gwe ayagala okumanya ebisingawo mu jjolo yita ku 0700 1164 n'osembya 03 ne 0776 663 ate n'ojosembyayo 84 kali yajja asobole ogera maaso nti abawerekerako obatuusa ku mulyango ye sissawo oyo tugenda maaso akyewuunyiza waliwo omuntu ng'alwawo okukyalira era nga babazze aba alina ensonga emuleese kakatudda wano budde bwakumakya kyala twamuwulidde ng'agenda agala genda mu Mbaasa alabe maali yaleeteddwa mwana alina okuba n'akamotoka nga genda ku ssomero ate newe omwami alaba ekaddiyemuko omukyala alina ssente okusinga ku mwami kyala akasimbi akalina kakati yakyaba nti mune talina genda maaso ba nti alwawo omwana yeetaaga emmotoka ojayite Teresa sooka ojje Teresa tulabe Teresa tateŋŋana na nsawo naye omwana wange
kakati Teresa yeyamye ogenda maaso nti omutamulabirira maama ennaku zaataliwo naye asaba omwana ono butakola nnyo kyejo paradise kakati gera okuyisa amaaso ne driver ye olwamugenda tugenda motoka n'agisa bweru wali alinde mukama we eri wabweru wa gate tagenda kwevuga olw'ensonga nti munange olugendo luwanvu bulijjo atera okwevugamukko naye kuno driver kamuvuge kwe kujerwe mwana tumulengera ne nnyina Teresa yoyo tuwawe tuyiga ate nanga batunyumirwa wano ku KBS Monday paka Friday sawa seba nyeso ku machako otekane nyeso ekiro butere mbansomolode kakati nga isa akaseera tulengera enkulaakulana tulengera Uganda ekkula kakati tudda wano omwana atuninse talina tabulu atatuninga yeppala yeebuzaabuza ate mama taliiwo kangubojje gumpulire gwe kujja agubojje wulira omuziki najja agukyusa ali maka ga kisaawe bannange so ekiri wano kakati taata agenda okuwulira yiyiisa okulinda ate ekiduula kyazewaka gwe ujja asembere mwana ono kikigwe pala ono kati ani gwotumbulira ebintu byotu bane taata nyumirwa twalisa biseera ewaani kati omwana ga nti sawa asimanyi yitawo gende weebake saa bintu byakusaaga wano genda weebake yanguwa badde tya yitawo gende weebake nojja omutunuulira kundeekanyiza bintu wano myaka egyo ekyadigidde ebyo ogigamba ndongo ya firigo otegedde Ronald Mayinja naye kakati gujja omuleete mbikiri bino ebyabavubuka sajja akuze kakati nga isa akaseera enkulaakulana Uganda kula maka tugalengera rodi ono mbulire kasimu tukawulira eruwi Lodi aba akyebasa agenda okuli akasimu ke kamuzukusa taani akedde okunkubira magujja naye eri eboggola yeefudde ekirala kwe kujja akakwate kati yasooka mubuuza nsula bamuyita okooti osi trafiki emalaba ogambye gwani yamugansinze okooti afande osi trafiki emalaba kati kwe kujja mbikira accident yaguddewo ekiro ekikeesa leero eraga nti emotoka esaanyeewo basobodde ogera maaso bba nti banoonyereza ku bantu babadde emotoka kakati ebiwandiiko ne passport gye baguddeko eruyi nga munnange biraga nti omukyala imajjo era amawulire si malungi tasobodde gera maaso bandi asomattuka mwami yasooka n'asiikira ku ssimu osambuuza ni gy'oli musajja watwagali gyendi so nga nzuwulira kwe kujjaddemu amunnyonnyole era agamba nti munange omulambo ogutwaliddwa mu ddwaliro kati yasembyeyo okukuba ku ndamba eno yakubiddeko ku mwami yenamba eyasembye ogera maaso bba nti ekuba ku ssimu ye kakati poliisi bwezudde akabenje ako kale mu kunoonyanoonya kyamukisa ndi essimu esobodde ogifuna wamu naye bwewandiiko kati Lodi yawulira nga tabitegera butegeesi musajja watubambi kali kaseera kazibu ddala ak'okuviirwako munne seba ofiisa akyali ku ssimu akyagala okunnyonnyola b'ofiisa bali abateeguye ya time nga bwe kuba kubika abikira ddala
osi traffic kyamusukkako bambi tunuulira okooti byamugambye musajja atu bambi kyamusukkako mu kaseera kano kaali kaseera kazibu ddala gyali nagambye asante ntangawisi majani malungi okukamala gekwatira eddala bulungi nnyo nega nti gawomusa kakyayi okukamala kakyayi mukalu kakyayi mata agasinganibwa amatendo gonna mutalo wonna mu ggwanga negamba gwe kyolina okukola kwe kuba nti ogekwatira ddala onywe kakyayi nga tabu butabu kati amugamba nti bwoba osobola wandiise ku poliisi emalaba yamugamba nti kale ssebo bambi ngaekyokola talina alina okuleka ni musijja ati bambi kaseera kazibu ddala kibayita omukyala kintu kyanjawulo nnyo kati yayita tereza gye tereza kwe kusembera yoyo tereza ono yamugamba nti ndeetera paradise leeta paradise kati tereza kyeyakola paradise ng'amuleeta kabadde kakyebasa kazi katubambe jangu wano kwe kujatula ebbali tereza wali wali yamusani tabu kitaata yamugamba nti munange mami wate mami abadde ki taata mami abadde ki yamugamba nti mami waafudde tereza agamba nti kikyempulidde tereza agamba nti kikyempulidde tunuulira kaali kaseera kazibu ddala mwana talina kikkiriza nti ddala nnyina mugenzi taata banekiki naawe dadi mbuulira bondeka mwana wange mami otasoma tusi mwana kyamunsa dadi okakasa mami tasoma tusi kasi katubambi kasirika kazirika genda okuyisa amaaso tereza ate ogenda ate paalo simutegera kyabadde kwe kujja muyoleyole genda ogula oluggi kwe kujja luggule musajja atubambi ayise muwala we kuba nti amuddusa mu ddwaliro bintu tebisse bulungi wadde n'akatono kakati ngayisa akaseera tulengera bakungu bazo banne nga kisalu kati kalyango yajja aga nti nga kisalu banne nga kisalu ye kalyango oyo kisalu ddala banne tugenda maaso mukwano gwange eriwo eruuyi okuŋŋumya muneeguma kitalo nnyo kitalo ddala ekyokukola tewali guma munne gumira ddala kitalo nnyo kitalo tumanya katonda ye bw'ati bw'akola ebintu tumulengera sisawo erweyi mukazi watubambi yali maziga tereza naye ng'ali maziga erweyi kaka tulengera abaana abobuwala abasoma ne mwana mwala paradise bajja bambi kakati kaceere emabega kwali kaceere emabega gyali tumulengera akubye akajakiti kajiniko keeku kajini akubyeko akakofukofu wali ye kaceere ebbali bane nga kisalo nnyo nga kitalo guma musajja munnange guma munnange bibaawo guma nywerera ddala kaali kaseera kannako kamala kaali kaseera kazibu nnyo
negamba Kiko mwekwatira eddala. Kiko mulungi nnyo mukuwoomesa enva, mukuzizoya enva, mukunyisa enva akawo. Negamba Kiko asinganibwa matundu gonna mutalo na mu ggwanga. Kyolina okugenda maaso bba nti okola kwe kuba ne Kiko oyo mwekwatira ddala bulungi nnyo. Gwe ayagala okusubula Kiko negamba ayita ku 0 5 5 kaka kye baakola bajjawo mukwano gwabwe pala basobole okuleka nti bamuzeeruyi okuba nti munange bamugumya Paradise afiiriddwa maama badde amwagala okukamala maama amukuziza ekyejo okukamala bulamu bw'ensi eno busibu ddala kyakuyiga ekyofuna mu sineema eno gwe omuzadde ali eyo asuubira nti munange omwana wooli komukuza ekyejo kwegamba abeere nga yenna anyiizira bunyiizizi buli kaseera. Kimanye nti sife tuli mu nteekateeka z'obulamu ali mu nteekateeka z'obulamu bw'ensi ye Mukama Katonda yamanye enkya bwe lukya ate luli bwe lusiba. Kale tulina okuba abeegenderezi nnyo byonna bye tukola mu bulamu bw'ensi. Kali kaseera katabbu, kali kaseera kazibu ddala eri famire. Kati bagamba nga wayise emyezi mitono ddala mwana tumulengera pala yono. Kati ajja ayagala kuyingirako mu kinaabiro kunaaba agenda okukwata ku luggi lw'ekinaabiro nga lusibe. Ate wanaani yasibyewo yandiba mami taata yafunayo ekijuujulu bintu by'ensi eno bizibu ddala. Semwandu yalabanga bwa semwandu tajja bugumeekeresa. Semwandu kwe kujja afuneyo nate ekijuujulu kaakati yafuna wuuno byanyima. Kati omwana ayagala kumanya ani aggadde ekisenge kiri ekyekinaabiro. Kati byanyima ye tayagala kumanya wano yazze kufumba teyazze kusaagana mwana gwasanzeewo. Yazze n'emateeka amapya toddamu kunaabira mu kinaabiro kya mu nnyumba kyonna otegedde olina kunaabira bweru. Tandika okugenda ebweru gy'onooba onaabira toddamu kunaabira mu bya mu nju ye byanyima. Kati azze n'ebiragiro bibye toddamu okitegedde togesa. Tambula onviire ojja ombisa nnyini olinga mmanja toddamu kumbitootewo. Tambula genda saagala. Mukazi wattu bambi yamanya nti ono taata gwe yaleese muka. Byanyima taata gwe yaleese muka yavaayo ng'alina tabitegeera naye ng'ekyokukola tewali. Kati nga wayisa akaseera yali wano ng'alina akatabo kayisaamu amaaso n'eggiraasi y'amazzi wali. Byanyima agenda okuyisa amaaso n'akola ki? Kwe kujja asembere. Byanyima kaakati okola ki? Bibuuzo alinga atalaba kyakola. Kaso tubambi atuddeko wano akyaliko ennaku ya nnyina. Myezi mitono nnyina ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Kaakati mbu alina kubeera eri mulekwa gye balina okubeera baamulekwa. Talina kubeera wano. Nyabo otudde kabalaza ka mukyalo ono Byanyima. Abanaku enfuuzi tebalina beera wano. Owuliriza nnyo. Owulidde nnyabo? Mukazi otubambi asaba kusonyiyibwa. Kugamba oli awo olinga atampulira. Okola ki? Kugamba ogira n'amumetta amazzi gabadde agenda okunywa. Byanyima n'atambula. Kasi katubambi kasigala mu mbeera ensibu ddala. Ono gwe baleese mulala. Ono yaleeteddwa taata mulala. Oluvannyuma lw'emyezi emitono taata gwe yaleese mulala mukko. Mukazi wattu aliwo n'anyiizira. Byanyima agenda okuwulira gw'ayiridde amazzi anyiizira. Kwe kujja amubuuze lwaki akaabira wano. Kati ayagala kumanya ekimukaabya. Agende ku bijja nnyina gy'aba akaabira. Genda okaabira eri wano tojja tusera tojja tukungula. Genda eri gy'oba okaabira. Genda kaabira eyo saagala. Aleeta olujanja nnyini akaabira wano nnyini. Kakatudde bali baje tuze Musafa akubuzeewo. Mwana w'embaala akubuzeewo alina wakkirira akaserengeto embaliga yazifuna mu bungi Mufasa. Kakatulengera bakampasa be bano abasoma n'omwana obuwala Paradise naye bambi bagera maaso bba nti bawaya mpolampola. Kati onambuusa ni pala ali atya?
banne oluusi nomwogera nakundudde nange simanyi bakiki olina ogenda maaso ba nti omunoonyaako waba nteekwa wamma nteekwa ogenda maaso ba nti munoonyaako tugenda maaso kati mukazi otubambye agamba nti nteekwa ogenda maaso ba nti munoonyaako sinza butagenda maaso ba nti munoonyaako I don't have to forget about it. Yeah. If I totally forget, try to remind me. Yamugamba nti mune bwengezaako okwerabira njukisa kati bwe tuva eno mune yitirayo buyikisi esigaanagenda maaso ba nti oyitirayo banyumyanga ab'omukwano era basoma bonna kaka tulengera Uganda gwe Uganda sebunka tudde wano mukazi otubambye efiisa akadde kwe kujja alabe ku munne akyali mu nnaku ya mukwano gwe by'okusoma biringa ebitalowoozebwako kuba nti addayo ku ssomero banne basoma omanyi okuba nti oli ku mwaka gwa 2 ku campus nga weetaaga ogera maaso ba nti osomera ddala nnyo kaakati tuba tuli awo nga maama muto akomyewo maama muto akomyewo ewatali kusaaga kati mukazi watu bamulaba ayagala kumanya bakola ki wano kyagala okumanya maama muto byanyima ayagala kumanya bakola ki wano kati ambusa ndi ozekola ki wano okujambuze bamuyita mukwano gwa pala mukwano gwa para abampita lineti mbuye lineti tolina wamwe lineti yamugamba nti bulijjo bwe tumusinkana kyekikuleese wange omukyalo ntayagala bagenyi wano byanyima mbwaze alabe lwaki mukwano gwe takyasoma kaakati gwe ogenza okulaba nga noomusomera ekampasi gyemusomera nze kumulabako munnange lineti yeewozaako musiba muzunga ku kyalo temuyina byakko kaakati bano tebasoma bazunga buzunsi byokukola bebatalina baagala kubba abasajja b'abandi owulira watandika jjo kyaza wano ekitegeeza bwe sibeerawo leeta n'abasajja bo abakuwasiza wano kaakati ayagala kumanya omwana ono pala yatandika ddi okukyaza mikwano gye wano kati mukazi watubambi lineti yamanya nti wano talina kyasobola kulindawo alina kuyita mu bwangu ddala asobole okwekonya ekibambu yamuzungira amaka g'abandi lwaki muba muzungu n'omukazi ankubya akagato ne mukama katonda yafuluma kagudde kyokka banne yavaayo alina obusungu obutenkanika busungu nga bukujula okumutta tunuulira lineti kakati ajja asiŋŋaana akakiga eruuyi yamugamba nti omanyi kyembitamu banenva mbapala naye omanyi kyensanseeyo nsanseeyo ekisodde yamugamba ndi kisodde nnabaki kakati omukozi yafuusemu ekisodde oba yamugamba nti nnyina omuto oli omukyala mubi nnyo tugenda maaso soka naseka akakiga ne bafulumya emisinde kakiga tayagala kukkiriza mbw'abadde ageze musinkana tugenda maaso naye nyina eyakafa omusajja n'akubawo eggaali endala bambi ng'olabye kati gonsekerera oba kakati ali ate ayipala yamugamba twetaaga omuyamba kati lwaki abantu munange gamazima gali nti yeetaaga okuyambibwa ku kyalabye lineti tugenda maaso kati yambuza nti taata waali kuki kati ate kubanga taata we gyali kakati kakiga yakimanye munne basajja abaloga enkya neggulu kakati yakimanya nti pala ayita mu bingi ebitenkanika ku mbeera gy'alabyemu omukyala si nnyangu nzibu ddala siddayo
Anyways, my minds are confused right now. Era yamugamba nti siddayo mune. I think I need to relax. Wendi nsobeddwa neetaaga okuwummula. Nzokolera omwana oyo. Jangu tugende nkweka juice. Yamugamba nti jangu tugende waka nkweka juice onyweko kakkane. Kwe kujja bayitewo ng'ab'omukwano basoma bombi naye ono akiroosaako gy'abadde. Bamuggyeyo nga teyesikidde kanyeebwa. Oli omukyala musibu ddala. Kakati kwe kusembera ebbali. Byanyima. Kati byanyima. Yitawo jangu wano. Nyabo omukyaza bagenyi wano jangu wano. Kati wano wali watya. Okimanyi nti nawe waddugala kagira amatu. N'agakofiira. Baasi alina okusiimuula wano n'amulinnya ne ku mutwe. Simuulawo saagala. Mukazi wattu bambi yakuzibwa ekyejo kati embeera nzibu ddala. Kyenkugamba nti omuzadde omwana mukuze ng'amanyi nti munnange ekijja kyonna asobola okuttunka nakyo. Tuba tuyiga ate era nga butinyumirwa wano ku KBS Monday mpaka Friday sawa siba nyeese ku makyako tekane nyeese ekiro butere mbansi mulode. Kakati mufumbiro tubalengera masekati gabo mbiriri amaze okugisa Teresa kati ali mukugera masaba nti alongosa ku suwaani eruyi alabe ekiddako. Teresa bambi agenda maaso nti amugumya naye omwana alabira ddala nti munange paradise bamuyisiza ddala bubi muneeguma ate mune tunaakola tutya mbeera ejja kutereera tugenda maaso nti otya tutya munnange embeera ejja kutereera. Bambi alaba ne daddi takyafaayo ne bw'abaako ensonga yonna gy'amugamba daddi naye daddi byaliko birala. Kati yagamba nti nange simulaba ng'omubi ennyo Teresa. Banampisiza ddala bubi okukamalu bukamasi negamba kyolo tekwatira ddala quite properties and real estate negamba bakafuna okutunda poti mu ggwanga Uganda negamba tuli kiyunga awo waliwo ofiisi enkulu branch ziri Kireka ku shopping center negamba tulambusa buli wa Sunday mu kyolo muruka subiramu nate ewandege yawo katale ka KCCA otegedde ate kwoteeka n'ekirekaako shell negamba nti muruka zibaawo bulungi nnyo tekwatire ddala abajjola ensonga osobole okuleka nti ogiggala. Kumbe mukyala atuuse wali wano byanyima genda maaso nti yeetegeresa. Teresa yamulaba naye nga talina bwala buloono nti mune gwogeya nga akuli mu mugongo. Yamugamba nti kansoge nkuwe ku mmere abusaabusa emboosi ayagala okugenda maaso nti abusaabusa emboosi. Kumbe kyuka ombuulire mungeya mundiko muntuddeko tugenda maaso. Teresa bwe nabiwulira yamusa nti ebikola tulina oba ebintu tosobola byose oli mumbejja bwe kima kikolera. Kakati yamugamba nti byali bya maamawo naye nsi tonsiriwalirako otegedde tugesa kati gwayagala abyoze yitawo naye ngenda kubyosa Teresa mbu Teresa badde amaliriza yitawo Teresa yitawo Teresa munnange byawano Teresa bamuwadde 2 okuba nti agobwa kati agamba wajadda yamugamba nti dda mu ttale engeri gy'oli entebwa embuzi bitaako genda eri tomukwatako badde kingamba mbitaako ate abadde atya. Kakati yangu obyoze bitukule ebigaana okutikula ojja kundaba byoze bitukule obigaanira tagali yennyene. Tunula eno ndabe omukyala muga nti omanyi kye nassaamu okuba ninfumbirwa ne wakisaawo kati ngenda mpola. Yamugamba amugende mpola
kubanga kyeyateeka wano kika okuba nti abeera mu ddya biri byenyiiziranga ng'ali ku nnyina wano tebikola makulu ono mukambwe mukko ewatali kusaaga mukambwe mukko kakati yagala abeeremu akawubuntu alina okugenda maaso ba nti abaamu ak'obuntu kyala mukambo kamala kakati ngayisa akaseera tumulengera kati abuuza mulekwa amaliza okwoza ebintu kwe kujja bikebere tugenda maaso Nina njamu webira. Yangu anjoleze n'enyuka zange ezi. kwe kujja ali wano ali mu kulya amulengedde abadde ayitawo n'amulengera mukazi watubambye afunye ku bwokulya wano kwe kusembera kati yakwata busoso gibuno n'abuwandamu eddusu namugaa kati bulye tomumanyiira byanyima mulala mukko bimulala mukko kati omusimu gwa nnyina bambi ogutuukira mwana ng'abonaabona okukamala guwulira obusungu obutenkanika gugeza ogera maaso ba nti gwogera naye gumukwatako naye tasobola kuguwulira mizimu gibeera mitono giba n'amaanyi ago ng'osobola okuguwulira tugera maaso nayo yatunula oli akubyemu eddusu naye enjala emuluma mukazi wattu akoze atya eddusu ali yeesonyiwa agire naye ogira oli ng'afujjiza ku kyokulya kyo katonda alina bye yakola naye waliwo ebintu ebinyinyalwa ku muntu nga ne bw'aba munna atya kati gwawulira obusungu ne kukola kyonna ekisoboka naye nga taguwulira era tamanyi nti nnyina waali awo muzimu gwa nnyina weeguli guli ku lusegere naye tasobola gutegeera nti weeguli wadde okuwulira akawe wadde okulya ekikyuseemu tayagala alye naye ng'omwana enjala emuluma maze ennaku nga talya n'omukyala muzibu gwaswakira nese kuswakira gwe gujja gubulewo kakatudda wano olwo tumulengera yoyo mukyala byanyima ali ku dayiningi ali mu kuteekateeka kacaayi mukulu atuuse nsonga zawakati ayagala kumanya tabuuza nako yajja abuuze omwagala muni wasuutya kiro kyabadde kitya aga kyabadde kirungi ate ggwe byanyima alina entula gy'atunula kwe kujambusa nti oli bulunye eri siina abaali yonna ndikiriya siina buzibu yaleeta muto gwe yaleeta yooyo waliwo ebintu byeyataagala genda maaso ba nti amanya amutabulidde kacaayi erwe kwe kujja asobola ogenda maaso ba nti atereesa buli kimu kyonna tugenda maaso nayo ne gateba bwe tuyiga ate era nga bwe tunyumirwa wano ku KBS Monday
paka Friday sawa 7 ku makya kotekana nnyo ekyo negamba nti Saalongo tate budde mwekwatira eddala bulungi nnyo asobola okugira masaba nti akola ku nsonga zo negamba nti wonna wooli mwekwatira eddala ensonga za siterese bulungi nnyo ataganja ataweebwa negamba nti kaago ino ogira masaba nti weekwata ensonga zasobola okugira masaba nti asikolako kakati kanjeko enamba se koina okuba kati omuntu yasembera pala okola ki mbuuza kati omwana gwe wakuzibu otya mbu omwana talina mpisa ono bebi wange kati tuli ku dining omwana wajja kati gwe kujabuuze ddala tugamba ki mbu adde ayagala kwogera mukono ekisaba bambi alina ensonga se alinda ndine maama bwatojja mwana oyagala kwonooneka kitaddi agenda otuleere tuula eri obadde kito kyankalanya laba eriiso byanyima yamukuba eriiso nga nebwa oyagala otya kwe kujja mukazi wattu ayite bambi nega nti yita ku 07 42 14 15 18 ne 07 7 nosembyayo 7 nega nti kuona ku namba eyo osobola okuleka nti omanye ebisingawo mwana kati yamusaba okugenda maaso bantu munange mwana tamutabula tamukyankalanya kumujja mu mbeera mwami yayagala nnyo mukyala kakati oluvannyuma ennyo tugenda maaso nayo KBS Monday mpaka Friday sawa 7 ku makya kwotekana nnyo ekiro butere mbansomolode kakati tulengere kajansi waliwo asimu olawo n'akayimba ye Tereza akajjeewo akajuliana tunuulira Tereza akamanyi Tereza ani amuwala nanga yamuwangula Tereza ani awalana Tereza nga Tereza yamuwangula kakati batulyawo nga byanyima yekusasonga agenda okuyisa amaaso ng'alengera Tereza ali mu kusimula yeekeja n'akayimba kati kwe kujja muyite Tereza wabaaki Tereza n'asirika mukazi wattu awulira obusungu naye kyokkola tewali mukyala mukulu naye omukyala ono byanyima tamuyinaamu kabuntu kammanyimu kati wulira byagamba Tereza oba talina magezi mukadde ono olina amagezi tugenda maaso muyeegonzagonza bambi Tereza bimuluma naye ensi eno nzibu ddala ekuvumya omwana gw'ozaala nga gw'okolera kati Tereza embeera gy'alimu yamusa nti ali wa paradise muka nti munanga alayika ali mu kisenge eyo amuyitidde embuzi kwe kujja ayitewo embuzi eno eriwa kati kwe kujja kati yamuleeta kakaaba simulaawo gwe kakati yamugamba luli nti Tereza ojjaggo bwe ennaku 2 zenkwadde ng'ayagala omwana oli paal yaba akola emirimu paradise kati bw'asanga Tereza nga yali ku mirimu gino n'amanya Tereza yalemesa ebiragiro wano ewaka Tereza baasi emyaka gikuze gya Tereza naye amagezi tigakula kati Tereza agobeddwa Tereza mukazi wattu bambi byamusobera tunuulira tayagala kudda kibuga w'ekibuga Tereza tayagala kudda kibuga naye embeera eyo noonese Tereza ali wano alajana tayagala kudda kibuga bulijjo bamukubira kasimu ab'ekibuga andi mu kibuga kati bamuzza mu kyalo Tereza bulijjo yatereza embeera ya wano naye gwe batereza kati nga bamugoba kakati nnyabo olina okusimula wano newaterera sikakanako ng'osimuula kabadde ki njagala bwatukule byanyima musibu ddala yamugamba ntunulako maaso ndabe baasi n'okulinnya n'alinnya kagira ntunuulira awo oli awo esiriwasa lwati ontunuulira kati amukwasa obuvunaanyizibwa okuva na leero yalina okukola emirimu gyonna egyawaka kusiimuula kufumba buli kimu kyonna ebyessomero omwana ono byaba yeerabira
paradise. Kati addemu asanga ennyumba ng'eddugala kuba Teresa agobeddwa kati laba omusiina gwa Teresa bwe gugudde wano. Tandekera wano bikolimo bya musiina gwe yaaliwa gwe Teresa wa naleero. Kwate omusiina gwe eruuyi saagala kasika tubambi kasigala maziga eruuyi nsange nga waddugala ojja kundaba omwana y'oyo yagamba nti munanga amakaya galwanirira okugafuna kakati tudda wano mpaata yaawa omwana ono yakuzibwa kyejo tamanyi na ttooke gy'alina kuliva tamanyi ttooke gy'alina kuliva agagambule mukyala waatuukira tonnaba na kumala kuwaata mmere nnyabo tunuulira kwe kujja mulangira abonyebonye naye enfuusi eno baasi ate kasaayogera ekyo n'ojjula ogugukonko n'omutwe n'ogusaanikira kusiriwalira ku bantu kusiriwala sugira waata nja okusala nja kakusaza siriwala ojja kundaba mukazi watubambi ntunuulira we mba nkugamba we busaabusa paradise eyali ali mu bulamu obweyagaza ono mulalamu mukyala musibu ddala byanyima tayagala kumanya byanyima tolina kyomugamba kirala mukambo kamala nja kukusosonkola ggwe mumanyira abantu nja okusosonkola kakati kwe kujja mukazi watubambi laba empaata eyo nzibu ddala gyawaatamu tugenda maaso kakati oluvannyuma ennyo KBS Monday paka Friday sawa siba nyeso kumachako tekana nyeso ekiro nega nti buterevu mbansumuludde twawe tuyiga atera nga batunyumirwa wano ku KBS kakati ngoyisa akaseera tugenda maaso waliwo lubwama kati lubwama azomulujja alina anoonya paradise olw'ensonga nti mukwano gwe baali balabagana ku ssomero naye lubwama aludde nga paradise samulaba kati kwe kujja najja ayingira mu kikomera ky'abandi lubwama alinga anoonya ekyokunyaga oba kati bayitira wano ninninga alabayo embwa kati wano ku mulyango mbitewa muyitirewa kikulu simanyi na luumu ye kati aba akyali awo ng'ate byanyima embuuza ni gwani anfudde maama nfudde kali musajja atubambi yamanya giwunye kazi akola ki lubwama yamanya nti giwunye tugenda maaso lubwama yamanya giwunye omukyala gadde geeti kati lubwama ali munda mu geeti lubwama oguba gwa naggomola oli takumanyi akusanze mugamba ntaalira mu bikomera by'abandi mukazi ali sirias jangu wano mukyala mulaalo babeera bazibalu ate miggo bagitegeera bakubyamu olwakanolo lubwama akaliko lubwama ninyewa mpitewa lubwama anoonya waayita lubwama alabawo lubwama adduse omusajja watu kwe kujja fuluma saagala ojja kufuluma manyira abantu muzungira mu bikomera by'abantu oddanga wano n'omutunuulira saagala mukyala muzibu ddala wano yawambawo tayagala muntu saalimbirawo olabe ettabbu yoyo ziremu nkulabe ng'osaalimbirawo kati yamanya omwana ono ajja muleetera babbi paradise kamugobe muzimu gwaliwo bambi gulwana tongobera mwana naye tegulina maanyi ago tasobola guwulira otegedde gubalaba byonna byakola omwana we naye tegulina kyakkola genda nviira toddanga wano ate nsirimu nkulabe naye lwaki ongobera omwana gumutaayiza gwe toddanga wano otegedde saagala kuddamu kulaba wano tugenda maaso kati
gwakanda kulaajana gulaajana omwana naye nga buteerere. Omwana agobeddwa oli omukyala byanyima tayagala kumanya. Maka yajja gatwalira ddala ewatali kusaaga. Gwatuula wano mu nnaku etenkanika. Teguyina busobozi busobola kutaasa mwana. Munyiivu nnyo nga bw'okiwulira. Munyiivu okamala kwe kujja gubulewu ate mu nnaku etenkanika. Ne gamba nti awo tugenda okutandika n'akatundu akokubiri. Nsigadde ndi SMK nga bulijjo natera. Director waako VGSMK Dini Hassan ate yakola ku kya kamera na buli kimu kyonna. Bwetyo bwegense bwetyo badde natera.